shock n'ekikangabwa kubanga sitira kujja kukola video bbiri naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Monday akawungeeza ekiro nga bukera ku Tuesday abasirikale ba SFC ne bamutwala situmanyi musajja atosaziro kyaliko naye ensene tomaliza mbwerere Mayiga David Wasajja Sarah Kagere Agnes n'abaluga mulina eggulu eryammwe lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndi nawe asinga era lumundi bizuula byenakwatako leero biseko omukono gwo ondagenge kuwo onjasize ddala Katonda tambulana gwanga muje wandibanga wali wakabaze gambye biribiri oluyimba n'engalo munkubire engoma abanga abeeyo abeeno kyekife mugafe muntu gambe empulira byenyagafe bitutiisa ani akute ku mwana wa Muteesa musuukulu wa Yenyi gwanga muje Kaliwani nekiranja zagatu fulani mpenzi Oyocho mwana wa Muteesa nange nasuzeyo ntyongeko ya mutamivu Yekwesanyo y'Obuganda nakye kikwatako nange kiba kinyinze Atamanyi kuwola ono muzaŋŋanda omulungi owakamwenyo owakawowe ekitiibwa tamala gogera omulanga kyoyo ozinga kikwata ku bantu be awavaayo nakyenganga oyisa masomwa buli wamu wempita tulira bino kyekife mugafe muntu gambe empulira byenyagafe bitutiisa ani akute ku mwana wa Muteesa musuukulu wa Yenyi gwanga muje ani akute ku mwana wa Muteesa musuukulu wa Yenyi ani akute ku mwana wa Muteesa ani oyamwenganga wandikwawo olikwaseku tuve mu bikwate balimala tumalawo ssebo ne balyoka bakwenganga mumuli w'Abaganda. Wuliriza bulungi ate bw'omala owuliriza nawe ositula eddoboozi ly'okuba naawe oli munnayuganda Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba Meja General James Birungi akulira ekitongole kya CMI eyeeyita omulangira David Kintu Wasajja n'alinnya Lubuga Agnes n'abaloga Anne Sarah Kagere Nandawula Charles Peter Mayiga Mr. Alaje njagala obategeeza ne wabaawo ekikyamu kyonna ekituuka ku kabaka waffe n'amala akisa omukono muguneeno omwaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'amala afa ebw'anaaba afudde bibye you gonna be accountable for that ninga mweyita ki bantu mmwe Ssaabasajja Kabaka ageza n'afa bantu mmwe Kabaka ageza n'akisa omukono basajja mmwe n'ebikazi mmwe Museveni mumaze emyaka 38 nga mukola ebikolobero ku bannayuganda ne tusirika mumaze emyaka 38 nga mugoba bannayuganda ku mataka nga mutta bannayuganda nga mulemesa bannayuganda bizinesi zaabwe ze mwasangawo ne tusirika mumaze emyaka 38 nga muyawulayawula mu mawanga nga mutwawulayawula mu madiini ne tusirika naye tuyina ebintu bibiri bye tutagenda gumiikiriza wano mu Uganda ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka ekikwata ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. In terms of computer there is what we call virus. Now ekiwuka kye muzimbidde emyaka 38 mukute ku peesa lya enter
erye pesa lye mukutteko kyamu. His Majesty ne His Excellency tebakwatibwako. Abo yenzikiriza gye twasigaza wano mu Uganda abo betukkiririzaamu. Kati bwe mubeera mwagala lutalo mugeze mujjawo His Majesty, mugeze mukwate ku His Excellency. We are coming for you, you guys. Temuli ba kitalo nnyo. Kikwata ku kabaka waffe tetubatya. Bwe mumala ne mutasa abasajja kabaka. We are coming for you one by one. Temutusuubira ndino tugenda kujja na buvuyo. Naye ate temulowooza nti mwe muli ba imoto temukwatwako. Kati mugeza ne mukwata ku kabaka. N'akomawo ng'ali mu bokisi bantu mmwe. Yo kabaka takwatibwako ekyo kintu kye mukoze kikyamu. Mute kabaka with immediate effect. Nga temunnalaba side effects. Tuwe kabaka waffe ate era temuddamu okukirowoozaako nti kabaka awambibwa. Mwabagwira. Mwe barefugee abajjanga muli babunzi. Mwabajjanga muli banoonyi ba bubudamu. Ne tubabudamya. Ati nnyinimu ate gwe mufudde omusibe. Na Uganda mwena bana abasajja bawambye His Majesty. Bawambye kabaka waffe. Let us make some noise. Yes. Let us raise up our voices and demand our emperor. Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaroga, David Wasajja, Sarah Kagere, hands off the kabaka. Oyo kabaka takwatibwako. Gwanga muje. Wandi banga wali wakabaze. Gambye piripiri oluyimba n'engalo. Munkubire ngoma. Abanga abeyo. Abeno. Chechife mukafe muntu gambe. Twagamba chechife mukafe muntu gambe. Zitubwale mpulira byenyama fe bitutiisa. Twagamba chechife mukafe muntu gambe. Zitubwale nani akuse ku mwana wa Mutesa. Twagamba chechife muzzukulu wa Yengi. Gwanga muje. Twagamba chechife mukafe muntu gambe. Zitubwale Fani atulogo obutanyiga mbuuza baganda ng'ebyaffe babitwala tusirise. Leero tulageko abampembe nti tuli banyivu n'abalaalo balina obbasa. Ebifaananyi mujja kubitampola nga Ssaabasajja ali ku Entebbe Airport. Ndowooza mubalaba wano badde bamuwamba abasajja ba SF Ssaabanyarwanda ng'awanise n'emikono. Mujja kubijjayo mpola. Ku Ssaabasajja tetulina budde bukomba binnyo. Ku Ssaabasajja Kabaka tetulina budde bukomba bibuno. Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka wajali. Namwe mwenna abakomentinga ku video zaffe nti Ssaabasajja mwenna mumwagala naye tukwate empola ensonga. Mwe be bamu abadde nga bakomentinga nti enkyukakyuka mujjagala naye Kyagulanyi tajja bakulembera. Temuyina kye mutugamba. Mwabawagira Museveni mubanje mukama wammwe Ssaabasajja ali luddawa. Zino ensonga za ggwanga mubijjeemu laavu okukolera omuntu kinnoomu ng'asaanyaawo Buganda, ng'asaanyaawo Abaganda, ng'atta Abaganda, ng'asaanyaawo Uganda ne Bannayuganda. Twagala Ssaabasajja Mayiga. Obwakabaka bazaala buzaalirwana. Bannayuganda okwetooloola Uganda yonna, Bannayuganda okwetooloola Uganda yonna. Mayiga ne Museveni baabuzaawo Ssaabasajja Kabaka ku Mmande. Bannaye muzuukuke Kabaka gaaligwa we tuligwa Kabaka baamubuzaawo teri amanyi gyali. Bannayuganda muzuukuke, bannaye musituke tubanje Kabaka muzuukuke. Mayiga Museveni twagala Ssaabasajja Kabaka.
twagala kabaka bakamala kutukolamu ssente gwe Kamayiga ate n'ovaayo n'otukudaalira mbusimanyi omutamiivu tagaana lumbe. Twagala kabaka Mayiga, twagala kabaka Museveni, twagala kabaka bannayuganda wonna wooli ng'olumirirwa Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu. Eno ye ssaawa tusitukiremu ekimala kimala. Twagala Ssaabasajja Kabaka, Museveni free Ssaabasajja Kabaka, Mayiga Katikkiro ow'ekifero ow'ekiwaani, Katikkiro wa Ssaanya. Twagala Ssaabasajja Kabaka. Twagala kabaka bannayuganda muzuukuke wonna wooli zuukuka ekiva ku kabaka kidda gy'oli. Olaba tebatidde kabaka. Kati gwe bannayuganda ekikwata ku Ssaabasajja kikukwatako. Olaba tebamutidde kati gwe. Tuzuukuke twalaba bwe bakwata ano pulezidenti. Singa nalibonyeko teyamukwata katambi tetwanditegedde. Naye Ssaabasajja teyabaddeko akwata bannaaye musituke kabaka bamuwamba ku Mande. Bannaaye bannayuganda bannange muzuukuke Ssaabasajja Kabaka muwambe. Bamubuzaawo teri amanyi gy'ali. Batuwujjisa batusiba akatambaala ku mutwe. Ku maaso muzuukuke Ssaabasajja muwambe. Bannayuganda Abaganda, Abasoga, Abalugwala, Abateeso, Abanyankola, Abakiga. Muzuukuke mwena Uganda yonna okwetooloola ensi yonna ng'ogw'oyagaliza Obuganda n'Uganda okutwaliza awamu kuba Obuganda ebutali Uganda tebeerawo. Muzuukuke tubanje ka Museveni ne Kamayiga Ssaabasajja Kabaka. Museveni twagala Ssaabasajja gwe Kamayiga olina okuva e Mmengo si wajjajjaawo tewajja na Mmengo ng'ova e Burundi. Twagala Ssaabasajja Kabaka. Bannayuganda tubeere siriyasi ku nsonga eno. Ssaabasajja bamubuzizaawo oluvannyuma lwa Kamayiga okuvaayo ne kasesema nga kamaze n'okutukolamu ssente. Twagala Ssaabasajja Kabaka Mayiga. Museveni twagala Ssaabasajja Kabaka. Ululululu Museveni yagambye Ssaabasajja Kabaka, Mayiga yagambye Ssaabasajja Kabaka. Bamubuzizaawo ku kisaawe ku lunaku olw'Emmande, bamugya ebweru bamutwala ebweru ku mpaka, neera mu kumukomyawo ne bamubuzaawo batulimba nti mulwadde. Gwe Museveni oli mu myaka 10 nga tolwalanga. Twagala Ssaabasajja ng'ate mulamu. Mayiga twagala Ssaabasajja, Museveni twagala Ssaabasajja, Ronald Muwenda Mutebi Kabaka. Bannayuganda muzuukuke ekimala buli omu tegeeza ku munno wonna gaali. Twagala Ssaabasajja muwambe bamubuzaawo teri amanyi gy'ali. Mayiga ojja kudduka Uganda emisinde. Katikkiro Mayiga abaana bamulazeeko. Kyabadde asuubira okugenda nti nagenda kusangayo abantu bangi namungi w'omuntu. Yatuuseyo ssebo nga tenti zonna ziri empty. Omanyi omupiira gwa Masaka engeri gye gukwatako abantu babeera bangi. Kati yadalooza wano nawo kigenda kubeera kyekimu. Kumbe information yatuuse dda ku ground. Abantu bamanyi nti no kati Mayiga yefuula kabaka. Abantu bamanyi nti no kati Mayiga mu State House gwe bayita kabaka. N'obanga ofunya appointment okuva ewa kabaka nga kwetaga mu lubiri, Mayiga atowa order n'agamba bali ku gate otumukkiriza kuyingira. Era bw'otuukayo bakugamba sooka ogenda ofuna olukisa okuva eri Mayiga. Kati nno information etuuse ku ground. Era tuli basanyufu nnyo nti nno Mayiga mutandise okumuboola. Ndi musanyufu nnyo nti abantu abali ku ground mutandise okukola omulimu gwe twabasabye. Nti Mayiga nawe abagenda wa temugendayo. Lusimanya agenda kugulawo omupiira temugendayo. Lusimanya y'omugenyi omukulu, lusimanya VIP temugendayo. Mumuleke atuukeyo entebe zimwanirize. Babbi banne bajaye banne bebalina okumwaniriza. Nsanyuse nnyo gwira batenti nga bwe ziri empty. Labe kisaawe ekibadde kirina okubeera nga kijjuddemu abantu kiri empty. Tenti ziizo temuli bantu. Omanyi okuswala okulyawo. Omanyi okuswala okulyawo. Mwebale nnyo okumulaga nti nno tukubuuse. Mwebale nnyo okumulaga nti nno sigwe kabaka. Kabaka eyeja kitaffe. Kabaka eyeja kitaffe. Sebo mbuyeeyita tata wammwe. Mayiga ojja kudduka Uganda emisinde. Piti edere stab. Now, if you hear a Muganda talking Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Omutima gumenyese naye nga kyemanyi munywanyi nawe gukumenyese. Abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba. Ate abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa ne babulako gye balopa baabuwe. Gye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya. Kugamba nti tosigala wansi ensi bwekusuula situkawo mangu tutambule. Musiteri kyangu lugendo luwanvu
here in Muganda talking Fingabaganda, you know he's an Konka shimu 7. Kawaemiri okaja munoza crashinga Baganda. Totugambire kizibwe kiri kulya abana b'Abaganda. Abalya heru nibarwara obulyo butakuchenjeka. Like Segirinya, Kabaka wa Buganda, Rebecca Kadag, Oranya, Chanjo, Council wa Mary. Eje kwa niyo abeno maisa munoza crashinga Abaganda. That is the way how you crush them. Museveni. Abaganda ekyo bakozere ne kimara. Please babine kibakushobize basasire. Museveni Abaganda babine kibakukozere basasire okajanoza abakurashinga wabakurashinga omubuliro butakuchenjeka kandi wabakurashinga nabana babo kubato mu buhome. Amazima tuli abanyankore Museveni gire mbabazi olyo muziri. Reba Kabaka wa Buganda kwarukusha, reba Rebecca Kadag owabira speaker wa parliament okwarukusha. Bajenzi mwenda tukore ki? Museveni tukazara abana bito mu Baganda. Agwenchi mutara tugambe mutakazara mu Baganda. This is too much, please. It is so painful. Museveni sasira abana babantu. Abaganda babine kibakushobize bagambire bakwesasize konka rugabantu. Museveni ensi wagikabya. Niyo tinguma munyankora initima nkeri yawe. Museveni abanyankore tibini itima nkeri yoyine. Abantu babine kibakushobize bagambire bakwesasize ekikwe. Kyarenga mazima. Kyarenga ona sheki nenji. Mazima reba mwana Segirinya kwarukusha na shakana katoke emyaka 6 nairagura rukushangu bamusigire nziru. Nichi oniburwire cyabo nje mutakuburangira nto mu Uganda harimo burwire obuti mwine kora bate kubwehara. Oranyabuka mwita mwaceceka. Segirinya ngubwo abana azagenda mwaceceka. Council wa Mary mwaceceka. Nimwe bantu mwe bari koro mu parliament mwerugeyo mwimusa irakaryanyu mwafa mwahwaho. Bajenzi Uganda no hura yakusheshemura yakutama ensiyo na yakutama. Museveni free Kabaka of Buganda. Obwankoro kabuzikiriza abakonjo wabazikiriza abatoro ngago abanyoro ngago konka isasiro bwa Kabaka bwa Buganda. Nine binte byashangirwe bitakuza kuhinduka. Bane munansonyera video eno njikoze ndi munakuwavu. Ngamba singo ba Museveni tunamugamba mu Runyankore bwajjo kutegera obulumi bwe tugina. Bane munyambe muntambulize video eno. Gwanga muje wandi banga wali wakabate kambye biribiri oluyimba n'engalo munkubire ngoma abanga abeyo abeno chechife mukafe muntu gambe bagamba yechife mukafe muntu gambe zitumwalembulya byenda mafe bintu tisa bagamba yechife mukafe muntu gambe zitumwalani akuze ku mwana wa mutesa bagamba yechife musukulu wa yenyi gwanga muje bagamba yechife mukafe muntu gambe zitumwalani naye bannaye enseno nzibu. Omwana yambuzize ekibuuzo n'angamba naye ku nsi kuno omuntu yeesigaani. Omuntu yeesigaani ku nsi kuno. Oyagala kuŋŋamba nti n'abagereka n'abaana sanga lya nvuga atava ku social media. Tebalaba biri ku social media ne babuuza nti naye kikiboogera ku taata waffe. Omukazi talaba kiri ku musajja anagamba nti lwaki abantu babuuza omusajja ali luddawa. Seno nzibu. Kale Obuganda bwandibadde busirika ne bagamba nti waayo Obuganda bwasirise naye n'aba famire. Ono gwe baba batukuba nti gwe yasindise banalinnya tebalaba embeera eri ku Kabaka. Bo tebasobola kwebuuza ne bagamba nti omusajja ali luddawa gwe babuuza ensi yonna gwebuuza abantu abatava ku social media. Nseno akutta abeera mu nnyumba ogamba nti ono ye mukyala Kabaka yandibadde ategeera omwami we kimu ekimuliko
naye essaawa zino bebeeko baana nagenda okulaba wano mu birthday nga Katikkiro ajja omwana mu ntebe n'aleeta Wasajja n'amutuuza mu ntebe bannaye olukwe luva waka lwa mu famire abantu abamuyimbiranga bamisa Kisemakula essaawa zino temusobola kuvaayo ne mubuuza Kabaka kiki ekyatuuka Kabaka nedda abantu balimba olukwe lulimu n'abafamire lulimu buli omu nti essaawa zino kye musobola okusasula Kabaka ekyo okusirika n'okwefuula abatamanyi kye mufaako Nesanga lya Mbogo atava mu bivula atava ku smartphone atava mu challenge z'abayimba atava mu biki oyagala kutugamba nti tonalaba kikwata ku taata wo bantu mwe muyigeko okuswalako mujjukirako omukazi yeko baana n'abaana ne batta omusajja ne bamusuula mu septic tank beba n'abantu bwe bati because tosobola kuŋŋamba nti ensigala amawulire gafuluma ku Lwokubiri naye n'essaawa zino oyagala kuŋŋamba nti mu Buganda temuli muntu alumirirwa Kabaka asobola okugamba nti naye kiki n'avaayo n'akiryalinga eya n'agamba nti Kabaka wuuno oba Kabaka kiki kino kyali kati mwagala tulowoozesa nti tugambe nti amawulire si matuufu tugambe nti munaaye Teacher Lumbuye bye yatugambye ebifu ye yasooka okutugamba nti omusajja mulwadde era ne kibanga kituufu ng'omusajja mulwadde kati mwagala tutandika okumubuusabuusa tugambe nti Lumbuye bye yayogedde ebifu nga n'abafamire yennyini tebanaba kuvaayo kugamba nti munaaye aga mawulire mafu omuntu ajja kwesanga ng'asigadde yekka kyova lanze nina okukkiriza ne Kyagulanyi ajja kwesanga ng'asigadde yekka ng'abantu bonna takyabakkiririzaamu because omuntu w'enviiri omuvangako no abantu b'enviiri nedda omuntu gw'omanyi gw'olinamu n'abaana nga yandibadde agamba bannaye Obwakabaka nga buswadde omwami wange ali luddawa Nnabagereka tanabakubaako yadde kyayogera tanabiraba katugambe tanabiraba sanga lya Mbogo omwana omuto ng'agenda kusanga obuzibu twawulira wano mwatugamba mbu ekisanja kya Katikkiro kyaggwako naye ne Kabaka ne bamulemesa okulonda omuntu omulala. Now, if you hear a Muganda talking Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Omutima gumenyese naye nga kyemanyi munywanyi nawe gukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetamwa abanyigirizibwa ne babulako gye balopa baabuwe gye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya kugamba nti tosigala wansi ensi bwekusuula situkawo mangu tutambule musiteri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule. Ssebo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'obuwumbeefu bungi ng'era ndi mukkakkamu tusaba otubuulire waffe Kabaka waffe twawulidde amawulire nti ali bubi ali mu buwambe twagala otubuulire ebikwatagana ku Kabaka waffe mu nnaku bbiri singa tuba tetutegedde bikwatagana ku Kabaka waffe Kampala agenda kuggala kwata ku mwana wa Muteesa ogenda kuba tukwatiddwako tusaba mu buwumbeefu bungi ojja otubuulire ebikwatagana ku Kabaka waffe bwe kibanga ddala kituufu Kabaka yawambiddwa Kampala agenda kuggala basooke kuttaffe balyoke bakwate ku Kabaka waffe. No. Ono Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga nga y'omu ku master planners oba mu masterpiece ab'okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda n'okutta Kabaka generally. Lumbuye yavaayo n'atulabula ku nteekateeka gye baali balina ey'okutta Kabaka ne tuteekawo akazito ku Bwakabaka tulabe ku Kabaka waffe. Mayiga yavaayo n'atugamba Mutanda gyali ateredde mulamu mpaka akazito weekayitirira n'akola enteekateeka Kabaka kw'anaasiima mbu alabikeko eri Obuganda.
twagenda mukubaka ekimunye nga kabaka tasiime na kutulabako wallahi nga kakiddo tulabako nga n'olususu lwa kimenke ng'emimiro temuli tiwekibanga tetusobola okukola ekyamaanyi ku postinga mu free kabaka mbasaba busabi tubireke tupostinga free kibalama free rezabuledi free masaba ne kabaka tudde mu free kabaka ekitiibwa kya Buganda ekyava edda kiggwereddewo ku mulembe gwa Katikkiro Mayiga ye Katikkiro asookedde ddala ku likodi okukyayisa abantu okumalamu ekitiibwa obwakabaka bwa Buganda bajja ne basenda abantu ku mataka ne bawamba ne basiba ne batunya ne batta abaana ba Buganda n'avaayo n'awaana buwanyi bacunya na basiba ba oppressors ne bacunya kabaka wenga alaba ne bakozesa ye kennyini n'avaayo n'awaana kigana kulabwa ddi tekigenda kulabwa ku Katikkiro ekyama kyosobola okukolera obwakabaka kulekulya kuva na mu Buganda n'obeera e Kotido oba n'obeera e Kenya sina mu Uganda okoze more less good than the harm gyokozere obwakabaka Katikkiro wa Buganda kyekiza okusaba ekyamaanyi kulekulya kufulaga kabaka waffe Asadaman Makebe Lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndi nawe asinga era lumundi bizuula byenakwatako leero biseko omukono gwo ondagenge kuwo onjasize eddala Katonda tambula na munansonyiwa nange kennyini ndi mu shooku n'ekikangabwa kubanga sitera kujja kukola video bbiri naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Mande akawungeeza ekiro nga bukera ku Tuesday abaserikale ba SFC ne bamutwala situmayi musajja atoshazo kyaliko naye ensene tomaliza mbwerere Mayiga David Wasajja Sara Kagere Agnes n'abaluga mulina eggulu eryammwe Fani atulogo obutanyiga mbuuza Baganda ng'ebyaffe babitwala tusirise leero tulageko abampembe nti tuli banyivu n'abalaalo balina obbasaayo kano akaalo akaalo kano kaliko nanyiriko oko tebakaleka kaali bamaanyi kaliko nanyiriko aminyi n'akaleka akaalo kano kaliko nanyiriko saba Baganda gambe n'abaana kaliko nanyiriko abacholi baga Salongo Aloysius Magandas esawa ya kakati mufu owekika kyengabi jukire mabega ko wali twakava ewalwomwa owekika ekyendiga banabbosa babbosa ndowooza mu kitegedde ekyo mu kisala kyekimu banaguliriza ebigambo bino mu kisala kyekimu kyekiseera bwe bawambidde Ssaabasajja Kabaka kiki bamukoze nga bannyawo abayina obwo obujulizi oba abeekuusa ku by'okumanya oba abeekuusa ku ngeri y'okumanya mu ntambula in directly way ez'Obwakabaka bwa Buganda. Wuliriza ono wa kika kya Ngabi is now dead. Ow'ekika ky'Endiga Lwomwa bosa banabosa munjulira yafe mabega keri we bamukuba amasasi kati ono bamugambye nti araba nange tuli mu kiseera eky'okubanja kabaka tetumanyi wajali eyawambiddwa state ekyo tukyogera lunywe ng'ensi ewulira ng'omusezi agula essuwaani tuli mu kiseera eky'okubanja kabaka abataka bafa abakulu b'ebika bafa teri n'omu mu Bwakabaka bwa Buganda yavuddeyo kutulaga ku ebyo biri ku social media ne ku ground mu kuwambibwa ka Ssaabasajja Kabaka ne mu kuttibwa kwa Lwomwa ne mu kuttibwa kw'ono ow'Engabi nga ne kati gye buvuddeko n'essaawa ya kakati teri kye twafunye mu kuttibwa kw'oli eyali akulira ekika ky'Endiga noono ow'ekika ky'Engabi bannange kiki ekigenda mu maaso mulaba kyendaba kye mulaba oba mumwina ebirala bye mulaba temubanga mukyalaba pono muri ku pono tuli ku Bwakabaka bwa Buganda essaawa eno
nze navaayo nenjogera ekigambo ndowooza temwakitwala nga makulu nabagamba omuntu yenna avaayo n'alwanyisa obwakabaka bwa Buganda aba alwanyisa bulamu bwe ye kennyini kubanga Buganda ebaddewo ebbanga ddene bangi babaddewo y'ensonga lwaki akayimba kayimba ne kagamba nti akalo ka Buganda kadda akalo kaliko nannyiniko akalo kaliko bannannyiniko buli lw'olwanyisa Buganda si clan. It is not a clan. Buganda si gwanga Buganda nsi kubanga Buganda ye yavaamu Uganda, which means wojjawo Buganda ni Uganda ebekola ki ebiba tukyanoonyoleza enfa eyo kufa kwa Owendiga essaawa ya kakati kati ate tulaba n'Owengabi bannange Abaganda banna Uganda kiki let us wake up. What is going on? Gwanga muje wandi banga wali wakabate kambye biribiri oluyimba n'engalo munkubire engoma abanga abeeyo abeena abeeno kyekife mugafe muntu gambe embulya byenyamafe bitutiisa ani akuze ku mwana wa Muteesa muzzukulu wa Yeni gwanga muje Mayiga abatutteko obwakabaka nga mulaba bwe muti era kabaka yalwala Mayiga ye nga talwala Mayiga ayina emyaka emeka kabaka ayina emyaka emeka Mayiga ayina emyaka emeka kabaka ayina emyaka emeka Mayiga ye nga akyali muvubuka era kabaka yakutuka labayo tunuulira Honorable Ssajjirinya otunuulire Ssaabasajja Kabaka otunuulire Kadaga kiki ekibagatta kiki kye bafaananya genda okwate Kabaka bwafaanana kati Kadaga bwafaanana kati ne Ssegirinya bwafaanana kati Mayiga yaliwo mu kutikkira Kabaka lwaki Mayiga akyalinga bwe yali lwaki Kabaka yakutuka ekizibu kya Kabaka akulembera Abaganda abasiru Abaganda abagezi bonna baafa ku mulembe gwa Muteesa Abaganda ffenna we tuli mwena muli basiru nga temumanyi Kabaka wawaali temumanyi we yasuze temumanyi bwe yalidde temumanyi wawaali bannange mu bufunze Buganda Abaganda baggwawo gwanga muje wandi banga wali wakabate kambye biribiri oluyimba n'engalo munkubire engoma abanga abeeyo abeena abeeno kyekife mugafe muntu gambe embulya byenyamafe bitutiisa ani akuze ku mwana wa Muteesa muzzukulu wa Yeni gwanga muje ezekaliwanyi nekiranja zagati fulani kupenzi oyo kyo mwana wa Muteesa nange nasuzeyo njonge enkoko ya mutamiivu yekwesanyo y'Obuganda nakyo kikwatako nange kiba kinyinze atamanyi kuwola ono muzzanganda omulungi owakamwenyo owakawowa ekitiibwa tomala gogera omumbulanga kyoyo ozinga kikwata ku bantu be awavaayo nakyenganga oyisa masomwa buli wamu wempita tulira bino kyekife mugafe muntu gambe embulya byenyamafe bitutiisa ani akuze ku mwana wa Muteesa
Gwanga muje Alyakuta mwana wa Mutesa Monsukulu wa Ireti Alyakuta mwana wa Mutesa Wanyoya mwenganga Wandipa woli basafu Tuve mubikwate Balimala tumala osefu Nebayoka bafenganga Mumuli wa Baganda Kabaka eyerija kitaffe Kabaka eyerija kitaffe Wanji Kabaka eyerija kitaffe tumusoosooza Kabaka akoze ki agamba era fenna wamu okawulidde akasoose okuza Buganda ku ntikko Kabaka eyeyita kitaffe Kabaka eyeyita kitaffe Katikkiro Justice Makabaka tolabangako ku myala gijjudde sana mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka olunaku lwajjo nyina abantu abasiibye mu inbox yange nga mungamba Sharon Kibirige yogerako ku kuwambiwa kwa Kabaka waffe ensonga ezo nasoose nenzeebalama kuba ensonga ezirimu Obuganda oba ensonga ezirimu Kabaka waffe zibeera so sensitive so sera kwagala kumala gavaayo kwogera ku nsonga ezo ezirimu Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda naye nyina ekifaananyi kyendabye nga Kabaka waffe awanise emikono nga yeetooloddwa ab'SFC then bw'abanga ekifaananyi ekyo nga si editinga ye Kabaka waffe nga gwe mwawanisiza emikono then it's beyond we Baganda we are willing to stand with our king naye nga bwe kiba kyekyo tuzzenga tulaba Kabaka waffe emikolo gyonna egisinga kwe twalabiranga Kabaka waffe nga takyajatendinga Kabaka n'atuuka olunaku nga lwa kusimbula abantu kudduka ku misinde n'atasobola kubeerawo kubasimbula ne tulaba ebintu bingi ebigenda maaso ebikolebwa Katikkiro recently wasitula omulangira Mulamba asuubira kuba nti atuula mu ngatto za taata we singa abanga akisiza omukono ne tulengera amazaalibwa ga Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Omutebi owookubiri ne gatuuka omuntu ng'omuntu n'amiisinga birthday so tuzza tulaba ebintu bingi ebikolebwa mu Buganda oba ku Kabaka waffe naye ne tusirika naye bwakibanga kyatuuse ku sseeri okuba nti Kabaka waffe mutuuse okuba nti mumuwanisa emikono yeetooloolwa ab'SFC ekifaananyi kino kansabe kibenga kya bulimba nga editi naye bw'abanga ye Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri then it's beyond we Baganda we are willing to stand with him no matter the situation bw'abanga yono Kabaka waffe gwe mwawanisiza emikono naddala ku kisaawe ky'eyapooti ne mumuvoola ab'SFC then it's beyond tuzzenga tulabanga obwakabaka bwa Buganda bukuumibwa bambowa Kabaka waffe ng'akuumibwa Nzo okukola video n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku lunaku olw'emmande ekiro bwe yabadde ng'akomawo mu nsi ye mu bwakabaka bwe n'awambibwa abasajja ba SFC ku biragiro bya Charles Peter Mayiga nga abali mu lukwe luno mwe muli Museveni Kenyiri Yosereti Bahabulwa mwe muli Charles Peter Mayiga Wasanya Karo Charles Kamulengejja muli Hose Kanyerugaba Sara Kagere Agnes Nabaroga David Wasajja n'abasigadde bonna kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo Gwanga muje wandibanga wali wakabaze gambye biribiri oluyimba n'engalo munkubire engoma abanga abeeyo abeena abeeno kyekife mugafe muntu gambe embulya byenyamafe bitutiisa ani akuse ku mwana wa Mutesa muzzukulu wa Ireti gwanga muje mu statement za Katikkiro ze yakola ku mazaalibwa ga Kabaka nga bali mu church yayogera statement eno nti Kabaka obubaka obw'amazaalibwa ajja kubufuna bwaliba anaabufuna meaning nti tewaliyo ssuubi lya Kabaka kufuna bubaka obw'amazaalibwa okusinziira ku bibadde bitambula statement eyo twagiwulira ne tutagiwa makulu olw'ensonga twali tetulina kwe tubeesingira
kati essaawa eno waliwo amawulire ge tuwulira mulowooza gali connected ku statement eyo oba nedda twesange mu comment section. Sebo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'obuwumbeefu bungi ng'era ndi mukkakkamu tusaba otubuulire waffe kabaka waffe twawulidde amawulire nti ali bubi ali mu buwambe twagala otubuulire bikwatagana ku kabaka waffe mu nnaku 2 siga tubale tutegedde bikwatagana ku kabaka waffe Kampala agenda kuggala kwata ku mwana wa Muteesa ogenda kuba tukwatiddwako tusaba mu buwumbeefu bungi ojja otubuulire ebikwatagana ku kabaka waffe bwe kibanga ddala kituufu kabaka yawambiddwa Kampala agenda kuggala basooke kuttaffe balyoke bakwate ku kabaka waffe. naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Eno lipooti tuwadde abaogezi b'obwakabaka bwa Buganda nga especially Katikkiro wa Buganda essaawa 24 ng'avuddeyo n'atubuulira ki ekigenda mu maaso ku kabaka. Tubwoyo owuliza eboozi ku social media ebiraga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe nga tavaayo kubaako kyayogera. Nkiddamu tuwadde essaawa 24 omuntu eyafulumizza amawulire ga Ssaabasajja Kabaka nti mulwadde nti yawambiddwa ye yafulumya amawulire nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era ne kituukira nga mulwadde nga balabaganya okwogera nga batugamba nti ala gye waabimuli. Tuwadde essaawa 24 singa ziyitawo tugenda bbaako kye tukola ekyenjawulo era ekitiisa. Twagala Ssaabasajja Kabaka muve mutubuulira aliwa oba si ekyo tumulabeko. Eyo ya Ssaabasajja Kabaka yasinga ekitiibwa mu nsi yonna ffe kubanga tusaawa kitiibwa muntu gwe tutalabangako katukiwoyo gwe tumanyi Ssaabasajja Kabaka. Twagala Ssaabasajja Kabaka alabikeko mu bbanga ttono nnyo. Mbaagala nnyo peace wanu. Bannayuganda okwetooloola Uganda yonna, bannayuganda okwetooloola Uganda yonna. Mayiga ne Museveni baabuzaawo Ssaabasajja Kabaka ku Mmande. Bannaye muzuukuke kabaka gaaligwa wetuligwa kabaka baamubuzaawo teri amanyi gyali. Bannayuganda muzuukuke, bannaye musituke tubanje kabaka muzuukuke. Mayiga Museveni twagala Ssaabasajja Kabaka. Twagala kabaka bakamala kutukolamu ssente gwe Mayiga ate n'ovaayo n'otukudaalira mbusimanyi omutamiivu tagaana lumbe. Twagala kabaka Mayiga, twagala kabaka Museveni, twagala kabaka. Bannayuganda wonna wooli ng'olumirirwa Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu. Eno yessaawa tusitukiremu ekimala. Twagala Ssaabasajja Kabaka, Museveni free Ssaabasajja Kabaka, Mayiga Katikkiro ow'ekifero ow'ekiwaani, Katikkiro wa Ssaanya. Twagala Ssaabasajja Kabaka. Twagala kabaka. Bannayuganda muzuukuke wonna wooli zuukuka ekiva ku kabaka kidda gy'oli. Olaba tebatidde kabaka kati gwe bannayuganda ekikwata ku Ssaabasajja kikukwatako. Olaba tebamutidde kati gwe tuzuukuke. Twalaba bwe bakwata ano pulezidenti
singa nalibonyeko teyamukwata katambi tetwanditegedde naye Ssaabasajja teyabaddeko akwata bannaye musituke Kabaka bamuwamba ku Mande bannaye bannayuganda bannange muzuukuke Ssaabasajja Kabaka muwambe bamubuzaawo teri amanyi gyali batuwujjisa batusiba akatambaala ku mutwe ku maaso muzuukuke Ssaabasajja muwambe bannayuganda Abaganda Abasoga Abalugwala Abateeso Abanyankola Abakiga muzuukuke mwena Uganda yonna okwetoloola ensi yonna ng'ogw'oyagaliza Obuganda n'Uganda okutwaliza awamu kuba Obuganda ebutali Uganda tebeerawo muzuukuke tubanje ka Museveni ne Kaamayiga Ssaabasajja Kabaka Museveni twagala Ssaabasajja gwe Kaamayiga olina okuva e Mmengo si wajjajjaawo tewajja na Mmengo ng'ova e Burundi twagala Ssaabasajja Kabaka bannayuganda tubeere siriyasi ku nsonga eno Ssaabasajja bamubuzizaawo oluvannyuma lwa Kaamayiga okuvaayo ne kasesema nga kamaze n'okutukolamu ssente twagala Ssaabasajja Kabaka Mayiga Museveni twagala Ssaabasajja Kabaka ululululu Museveni yagambye Ssaabasajja Kabaka Mayiga yagambye Ssaabasajja Kabaka bamubuzizaawo ku kisaawe ku lunaku olw'Emmande bamujja ebweru bamutwala ebweru ku mpaka neera mu kumukomyawo ne bamubuzaawo batulimba nti mulwadde gwe Museveni oli mu myaka 10 nga tolwalanga twagala Ssaabasajja ng'ate mulamu Mayiga twagala Ssaabasajja Museveni twagala Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi Kabaka bannayuganda muzuukuke ekimala buli omu tegeeza ku munno wonna gaali twagala Ssaabasajja muwambe bamubuzaawo teri amanyi gyali Gwanga muje wandibanga wali wakabaate gambye bbiribiri oluyimba n'engalo munkubire engoma abanga abeero abeeno kyekife mugafe muntu gambe embulya byenyamafe bitutiisa ani akuse ku mwana wa Muteesa muzuukulu wa Yengi gwanga muje Abasajja balina emitima egirumirira eggwanga lyabwe baddawa abalungi abo abalina obumalirivu balemeranga ku nsonga kale bwe kyabanga kiganye wakiri okuwoolera eggwanga abange n'ababitabuse kubanga kalinga kagenderere okusanyawo Obuganda Chinabye tufungize tubekutuleko naffe obufuga buno Fani yatuloga obutanyiika mbuuza Baganda ng'ebyaffe babitwala tusirise leero tulageko abampembe nti tuli banyivu n'abalaalo balina obbasa okutiisatiisa kwe batadde okusomoza Dawudi teyalina mondo naye yawangula abaana ba Isirayiri byali bwe biti abange bwe lutaba lujogeza labanga okufuŋŋana oba ofuga bulungi amakago tofuga wa
tulwanire wa mukululo ettaka lifuka oluyimba fena tuyimbe amasi gyegali nga kulikutidde era gyegatta tuli bogo tuli mbuzi elidda ku nkondo yaayo sibadde wakuyomba naye nnumwannyo omutima gyetulaga ndaba matongo tetulina butuuliro basajja batwetoolodde bali wakati mu kintu magulu nyondo ayibeere nkusize baffe naye ndaba nga ndiwulira ali mu kasooli aboggola ayisa abasajja batujje ku mulamwa ow'ebbanga bw'otamuwemukira tatereera fedda twalina akayimba nga tuyimba tuti tubadde tugumidde ku ttaka naye nga bituluma bingi amaziga g'omuntu wa wansi tegagenda kala kolumikika ku nnere esuse omugaga yeeyongera bugagga omwavu tamanya na kyanaalya jjajja wange lyegomba mariya tamanyi na biddirira naye agamba muwakiri yeebaka otulo era y'otulo yelese bino byonna banaffe basula beetala nga ffe tuli mu tulo twebase yesawa tuzuukuke tuligamba ky'abaana tuligamba ky'abajja balitubuuza tulyogera ki nti twalirudda wayeffe eky'obugagga ly'ettaka kwe twesigamye naffe bakulu bannange tusituke tulwanire wa mukululo ettaka lifuka oluyimba fena tuyimbe amasi gyegaali gakulukutidde era gyegatta tuli bogo tuli mbuzi elidda ku nkondo yaayo oba buganda mugamba kibiina abataka baava wambuuza saabataka era lyettaka bwe butaka waffe abaganda ffe ng'abaganda titugenda kuvaawo katusomesa abaana baffe nabo bakimanye ebisaka tebyeyongere abaana batendekwe bamanye wadde basibuka n'ensonga bakuume ebyabwe nga byabwe era tuyimbe tuti nabitereka nga si bisuule eby'obuwangwa bwa jjajja ebintu bye bitono byalwanirira siyinza kwerabira ettaka nabitereka nga si bisuule eby'obuwangwa bwa jjajja ebintu bye bitono byalwanirira siyinza kwerabira kabaka waffe nabitereka nga si bisuule eby'obuwangwa bwa jjajja ebintu bye bitono byalwanirira siyinza kwerabira ebintu bye bitono byalwanirira siyinza kwerabira Lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndi nawe asinga
byenakwatako leero biseko omukono gwo ondage ng'ekkubo onjasize eddala